Yes, buli lunaku olwokubiri tubuukawo olwokubiri lumu ne tuddako olwokulala. Kitegeeza mu mwezi tukola mu charities 2 ez'okutuukirira abantu nga bano abatalina abayamba ne tubasala enviiri. Naye ku luno tukikoze nga memba waffe omutaliiko tumuyita Arnold barber oba Arnold Senkungu. So kino tukikoze ku lulwe era leero tetwambadde uniform eza bulijjo. Twambadde essaati nga ziriko ekifaananyi kye. Kumujjukira kumulaga nti kye twatandika tetusobola kizikiza era tukyagenda mu maaso nakyo. Tutuuse ku Jinja Road awo, ku bitaala bya Jinja Road abamanyiwo waliwo awo De Winton wetandikira. Ne tuyambawo ku bantu abasula ku kkuba awo. Then ne tusala ne tudda wali ku Centenary Park oba awalinga Centenary Park. Ne tusalawo ku bwana obubaddewo awo n'omwami omu abadde ayera kkubo. Naye nga temwerabira saluni ya Arnold barber egenda kusigala nga nzigule era nze ngenda kubeerangawo buli lwa Monday n'olwokubiri. Sente ezivaamu tujja zizza mu saluni eyo ekulaakulane. Tugifuliremu n'abantu abakozi abapya, tugifunire ebintu ebipya. So naawe ayagala otuyambako okulaakulanya Arnold barber Saloon, tujja kuba tuyita ku nnamba ya nooti 7 nooti 2 27 14 95. Osobola okuteekako kyonna ky'osobola, oba mutwalo oba kakadde oba oyinza okugamba nze mujje ngenda bbawaayo kino. Tujja kujja tukikime kubanga tetulina kuzikiza saluuni eyo n'okugenda mu maaso n'ebirooto bye birina okusigala nga bikyali biramu kubanga yali ayagala saluuni ey'akabi naye abe nga ayogerwako mu Kampala. So tugenda kikola wadde nga taliwo nze nga taata ngenda kulwana, ngenda gezaako namwe munkwatireko baganda bange, mikwano gyange, basista bange ne bamaama, buli omu munnyambeko tutuukirize ekirooto kino. At least kijja kunyiga ebiwundu ebimu ku ebyo ebitawona. Ennamba eri 0 nooti 7 nooti 2 27 14 95. Tujja kuyita kweyo nga tusondasonda mpola mpola lwe tuba tutuuse, naawe osobola otukubira n'otugamba nze ninayo kamashini mu kakime, nze ninayo entebe ya saluuni mu gikime, oba ffe nga abaduuka bwe diti twataddewo kino. Kijja tuyambako okulaakulanya ekyo ekifo kubanga munnange tetusobola kuleka birooto bya musajja oyo kufa. Abadde ayina waatuusa, at least abadde alwana nnyo okulaba ng'ekintu kye kigenda mu maaso. Arnold barber atamumanyi yali mutabani wange, yatuvaako emabegakaawo nga 27 ne tumuziika nga 28. Naye yali muyizi wange kubanga nze namuyigiriza kuva mbuto, muyigiriza okusala enviiri, muyigiriza okukola dread, muyigiriza okubeera hambo mu bantu, buli kimu nakimuyigiriza. So byonna byaliwo yatuvaako, tetukyalina kyakuzza. Naye waliwo ebintu omuntu byafa nga abadde agobako. So bw'otabizikiza obanga ayambye ekirooto kye okutuukirira. So tujja kugezaako ffe ne bano bakyali be, waliwo baganda be, bannyina be, tujja kugezaako nnyo okulaba nga tukigobako. Wano tusaze ekkubo ne tugenda awalinga Electoral Commission, nawo tukoze ekintu kye kimu, kusala baana ba ku street nga bwe yalinga akikola. Buli kimu tukikoze, at least tusaze enviiri, tufunyeyo ku byokulya, ebyokunywa nga bwe bimanyi ebyoku street. Tubadde na live ku TikTok, abatulabye mutulabye. So wano tubadde tugezaako kuzza ebyo omugenzi bye yalinga akolako naffe, kwejjukanyaamu, kumuwa kitiibwa kye nga ye byabadde akola naffe kennyini okusisinkanako kubanga tubeeranga ttiimu, kusisinkanako wamu twegeyeegeyeemu ku biddako, abakozi banaabeera batya, ekifo kigenda kutambula kitya. Naye namwe mutuyambeko bambi, tubeegayiridde.
at least mwaba tugenda kuba tumuyamba okusinziira ku ebyo byabadde akola tubitwale mu maaso. Tujja kukozesa eyo ennamba eri ku bayo, atagiwulidde mu vidiyo osobola ogenda ku bayo n'ogijjayo, oba ojja otuwagireko saluni ya Arnold barber eri awo ku dipo ekibuli. Bw'otuuka ku dipo ekibuli obabuuza saluni ya Arnold barber ojja kuba ogiraba. Nze nja kubeerangayo nga bwe mbagambye buli Mande n'Olwokubiri bwe nnaabanga sina binkutte nnyo. Nja kusobola okubeerangawo nga nkola akasente kagende mu nsawo ya saluuni eyo tusobole ogikulaakulanya. N'abantu abalala bagenda kubeerawo kubanga njogeddeko n'abantu abamu nga ba DJ Shiru, njogeddeko ne Fefebusi, njogeddeko ne Dimario, bangi. Tugenda kubeerangawo awo tukulaakulanye ekifo ekyo, osanga n'omwoyo gujja kuwummula mirembe. Katumwagalize ekiwummulo eky'emirembe. Rest in peace Arnold barber. Yine Ebaluwa gye mpandiikidde omwami Bryan Rutaya amanyiddwa ennyo nga Bryan barber ng'ennaku z'omwezi lumu Gatonnya wa 2024 nga musaasira olwa mutabani we Arnold eyatuva ku maaso gye buvuddeko katono. Sseruganda, nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne nkwebaza obuweereza bwonna mu ngeri ey'enjawulo. Twebaza Katonda atuwadde ekisa n'atuyingiza omwaka omujja, gwendaajanira ennyo gubeere gwa bibala gye tuli okusinga ku guyise gwe twakafundikira. Kwebaza emirimu gy'ekisamaliya gy'okola eyo gye mmaze akabanga nga nkugoberera nkulaba oju n'abo abeetaaga okubeera okwetooloola eggwanga lyonna, naddala okunyiriza abantu emitwe n'okubabudaabuda ng'oyita mu mulimu gwe wagunjukira ogw'obwakinyoozi. Nkimanyi oli awo weebuuza nti ate avuddewo nangwiridde ku lusooka bw'ati. Nze Maseruka the poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Ng'okuwandiika ebbaluwa yo nsinzidde eno gye ntudde mbutaabutaana olw'eddigobe erimmaza amamiima mu constituency y'Ebamunaanika mu disitulikiti ey'Eluweero. Ssebo wange, leero lwe lusooka omwaka era abantu mbalaba nga bali mu kubinuka, naye nze ŋŋambye obudde bwe nandimaze nga neefulukuta entuuyo nzisangula bwe zifukumuka, nsazeewo mbakemu kalaamu nkuwandiikirayo ebbaluwa ey'engeri ng'eno ey'olukale, oba oli awo eyinza okufuna akasenge weewagamira mu mmeeme eyo neyegatta ku ebyo ebikuwummuza ebirowoozo. Ssebo wange, soose ne ŋŋamba nti oba neesitule nzije mu buntu nkusaasirireeyo, naye ne ŋŋamba nti mu nnaku enkulu zino neesitule nzije ate era neetuumaawo. Konza akambake bubasi kalaamu nkulubuuteyo ebbaluwa ey'engeri ng'eno ey'olukale, ngitume nga ngiragiridde gye nkusuubira okubeera ekunnamusize era ekumbudaabuddira ebirowoozo. Muganda wange Bryan barber, ndi munakuwavu nnyo okukuwandiikira ebbaluwa ey'engeri ng'eno era nja kuba nkulimbye singa nkugamba nti sireese biyengeyenge olw'omwana waffe Arnold eyatuva ku maaso n'atulekera ebibuuzo. Ky'oyitamu kati nkimanyi baaba tekiggwa malojja, nfukamidde ewange nga bwe nkotesa ekisingo ne nsooka nsaba Katonda nnyamba akunyweze kuba yekka y'ayinza okunyiga omutima ebiwundu. Ssebo wange, ensi eno mabuliro bukyalumu ng'olaba omuntu we mumize emututte, buli omu n'eŋŋenda y'obanze lulinoga nsamadde, gwe ate ekyobeera ky'obulumi kye lutulekera ekisufu, ne gye buli eno nkirowooza n'enkotekera ekisingo ng'oluusi lugira ne mu abo abatusula emitwetwe. Sseruganda, omukwano kye kintu ekisingayo bulungi bwe gubaamu okuteesa, so nga ate era y'entabiro y'obujja singa abaagalana balemu okuteesa. Kino nga kireetera bangi okutuleka nga twewunise mu miranga olw'ebiyinza okuddirira singa mulemu okuteesa, era ŋŋamba bangi gye mba nfunye omukisa n'enjogerera eyo nti bwe muba mufunye obutakkaanya ne mulemu okuteesa nga mubuliddwa n'abatabaganya buli omu ayagala okusinga, okwewala ebinaddirira buli omu akwate ekkubo ly'eppya. Ssebo wange, nga bibi ddala eby'omwana waffe eyatubuze ku maaso, mbadde eyo nno nga mbiwulira nga waliwo abawanise kyokka nga bazze ku nkenku gye basekerera nga babereegera mu kikanga bwe kyatubbyeko akamwenyu, n'owulira olinga atadde omugenzi mu biboozi nti yakola ati n'akola ati, bwe yamala n'akola ati, kyokka nga Ssempala ayogera mu lya mmere nga nze. Abamu beerabira nti okufa siŋŋombo nti eridiba. Kinjijukiza olugero lw'engerera bannange eyo nga tusisinkanye gye tukombera endeku ebunya omuwemba nti toyogeranga ku muntu afudde ebigambo ebimusindiikiriza. Ebya Katonda bizibu wandimusookayo, ekyuli teyasookayo eŋŋola. Bannaffe abo Mukama abatangaaliza amakubo ge baakwata ne batatusiibula.
muganda wange ebbaluwa eno ngitumye kungumize bambi ngitadde mu bwengula nga bwe nsaba Katonda omuyinza agumyegumye omutima gwe oguvulubanya ebiwundu. Nsabira omwana waffe Arnold olugendo lwe yakutte Mungu amusaasira amutegulirewo emikoosi, era mbase Bibiliya ne nnojjolamu olunyiriri nduweereze eyo lumutangaaliza awazimeera. Mbadde mpita ayita nti nsibiddeawo mu Yokaana essuula y'e11 okuva ku lunyiriri olw'21 okutuuka ku lw'25. Awo Maliza n'agamba Yesu nti Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, era kaakati mmanyi nti byonna by'onoosaba Katonda anaabikuwa. Olw'23 Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti mmanyi nti ajja kuzuukirira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze, newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Nsaba Katonda muganda wange akunyiga ebiwundu, okusingira ddala akujjanjaba endwadde y'ebirowoozo, akugabirire mu mwaka omupya guno, n'emyoyo gya bannaffe abatubuzeeko agiwummuze emirembe. Amiina. Nze Maseruka the Poet.